mulundi gumu omutemwa gw'okuzimba Muzibwazaala Mpanga gwannyonnyolwa nga gwetaaga obuwumbi 2 n'atunyonnyola nti aba UNESCO baatusuubiza otuwa ssente naye tebagenda kutuwa zonna ezimala omulimu ogw'okuzimba amasiro. Ndowooza abakulu tebategeera bulungi Katikkiro, kale mbadde mpabula buwabuzi sikunenya. Nasebo. N'ekirala ekyapa kya Bulange bana tubeere ku mulamwa gw'okwegatta n'ogw'okwagala okuzimba nnyaffe Buganda n'okwejja awabi we tuli okusinga okuleeta ebigambo ebinaatuleetera obuzibu. Tuli mu kaseera ka kwekwanyakwanya kulaba nga ffenna tufunka ekintu kimu tununula nnyaffe Buganda. Ekyapa kya Bulange kyannyonnyolwa era ebigambo ebyo byaviirako ab'obupapula lwa Bukedde ne Reeti ne New Vision obuzibu eno e Buganda abantu ne babizira okubiddamu bisoma ate ebirimo kaaliwo nga k'amaanyi olw'ensonga baagenda ne boogera ebigambo ebitaali bituufu eri Ssaabasajja. Ekyapa kya Bulange baali bakisalamu kyo bakisalamu era Katikkiro yavaayo n'akinnyonnyola nga baagala Bulange Plaza bagikolereko emirimu egy'ebyobusuubuzi nga baagala ekizimbe kya Bulange kino ekyaffe ekikadde kisigalemu kankuyimirizeemu awo katono mukulu lujjo n'onsonyiwa. Okusala mu kyapa kya Bulange bakolereko emirimu nga buli ttaka lyokka Buganda lyerina okubeera nti bayingirirawo ku Bulange. Bakadde bange obuzibu bwe tusinga okuba nabwo era ekyozi ekibagamba nti ogutaggwa gubuulanya abataka. Tulina obuzibu bungi. Bakama baffe ab'Emmengo Mbuto tebalina we bajja ssente kale balaba engeri gye bakitenkanya okulaba nga bafunamu ensimbi ate n'akuyeeyo olutatta naye akuleetera obuzibu. Ekisinga okuba kati ekikulu bannange twekwanyekwanye twewa obuyinza tuleme kutunuulira katono ke tulina nti ke tujjamu ssente katujjako abantu ssente ku ttaka lya Kabaka kwe bali okubafunira liizi. Era Oweekitiibwa yavaayo n'akinnyonnyola nti Ssaabasajja ekyo teyandikyagadde naye olw'obuzibu obwakabaka bwe bulimu kyebava basaba ensimbi okuwa abantu liizi ku ttaka. Kale n'abantu abali batakitegedde nga bagamba ye Ssaabasajja yatusaba ssente nti atuwe liizi bamala ne bannyonnyoka oluvannyuma ne bategeera nti ensonga eno etutalya ensimbi era abantu kakati basasula ssente mu Buganda Land Board nga tewali kwekengera kuba baamala okutegeera ensonga ebagisaako ssente. Ekisinga obukulu kati kyetuli mu kiseera kino kye tuba tusinga okuteekako essira tukugamba nti ate Kaaya Kavuma yasinga ekyapa kya kkooti. Bakadde bange ekisinga kati obukulu kwe kulaba twejje tutya mu mbeera ey'okusabiriza ey'okugula certificate era mukimanyi singa twali tulina obuyinza Emmengo certificate tezanditeekeddwawo zateekebwawo lwakuba titulina buki buyinza. Tuteme empenda zijja mu buzibu bwe tulimu okusinga ate okwongera ebizibu ku bizibu. N'Oweekitiibwa Musaba Katikkiro abadde mukkakamu era ensonga abadde avaayo n'azinnyonnyola bulungi amuwe akakisa. Ekikomera ky'e Kasubi okwetooloola amasiro n'abakasiita baali bakisabye okukizimba naye olw'omulimu nti gwayingiramu ne UNESCO kyekyatwala obudde kale kijja kuzimbibwa. Bakadde bange kyembasaba bakwate empola okusinga ate okuba nti bo bajja kuyita eno munaalinnya w'amasiro ate bakunga abantu bagende. Nedda tutambulire mu mulamwa ogw'okuba nti bakama baffe tubawa ekitiibwa nga nabo.
bannange mukulu lujja alabika avuddeko abadde akyayanja ensonga naye ensonga ze nazo zibadde nkulu nnyo kubanga agambye tuteme empenda ey'okwejja mu bunnya tuleme kubeera nti tutunuulira ekintu ekyo naye ze mukulowooza kwange oba mukulu lujja mpulira wonna wooli ze mukulowooza kwange amasiro gano kubanga bw'otubuulidde wano ogambye nti amasiro galimirizibwamu olw'ensonga n'amasiro amalala baali balina okubeera nti bagagattako tugazimbire wamu naye nembuuza nti gano gaali tegannajja tewaaliwo kintu oba mukolo gwonna gugamba nti tukuŋŋanye ssente tuddaabulule gali amasiro amalala abantu ne bakola mu kuwaayo ssente olw'amaziro gano galimu bassabakabaka baffe abana okubeera nti gazimbwa gaddaabululwa tubeere nga tugaggala gabeere nga amasiro gaffe gakomyewo kubanga galimu bassekabaka baffe bana gagali amalala go gaalize nga naye wano waliwo ekirabika ekikoleddwa mu maaso kale n'abateesa abalala bajja kujja nga bakyogerako bakikubaganya ebirowoozo naye nga yeyali badde yendowooza yange mulimu obulyaza amaanyi n'obulyake mu bantu bolaba nti bantu bakulu bali eyo kubanga ne UNESCO bwebanga ewa ssente kubanga likodi yavaayo negamba UNESCO ewa ssente ewa buli mwaka ewa ssente bwe ziti ezikwata ku masiro kale bweba ewa ssente buli mwaka ssente zino zonna zibadde zikola mulimu ki kansooke nkwata akasimu kano tugende mu maaso n'okuteesa atukubidde tubuulire amannya go nawaawo osinzidde otukubire nyabo oba ssebo Sebo Mwami Haruna mwebali kuweereza. Amina Sebo. Sebo nze Dennis kubawa ne Norway. Dennis nsanuse okuwuliza Sebo. Sebo omulama gwa leero kugamba nti Museveni tumuggyako tutya. Sebo. Obukulu. Sebo. Esente z'amasiro bannange amasiro tukaveeko tukaleke waliwo kino ekirala kino kitulina okukwatako ekyokwejja ku munyarwanda kintu kikulu nnyo okuzaawo Buganda tuleme kukaabira mu masiro okukayanira mu masiro amasiro UNESCO yagakwatako negawa sente zifena zitasobola kusonda $7,000 weziri buli amu akuba amasimu ng'ayagala kukulira ku masiro abo mubaleke bali ku bizinesi zaabwe kati tugende mu maaso sikiretaku Museveni alina okugenda tulina okuteekawo gavumenti ya national unity tulina tujja gitegeka tulina okugitegeka mu wiiki nga bbiri Museveni tulina omujja tulina okukunga abantu baffe owulidde tulina okulaba nti Museveni tujja muwa ogundi ultimatum azeyo gundi troops back in the barracks tulina okutreaming administration kubanga sente zonna zigendera mu kusasula ba LCs manyi LCs RDC abasajja abamyufu b'amaaso bagera okukola ki okutugunjula abantu emisala tubene kibakola mu gundi yaffe they got nothing to do with modern society Museveni byajja Tanzania byalese Uganda bikome tulina okulwana amasiro mugaveeko bulijayagala okwogera ku masiro agenda kuba wano ku simu ku radio agenda agikubira abalala amasiro bagawasa tulina okulwanyisa Museveni kaakati aveeko tulina okulaba nekiga tusetting out reconciliation commission n'amawanga agala Museveni gabadde atukyayisa tulina okuspeeding up national development nga Museveni tumugjeeko mangu ddala waliwo enguudo nga ddala oluguudo olugenda e Sudaani ojja kuleeta essente nyingi nnyo luzimbe n'enguudo endala zetwagala okuzimba naye Museveni azimba oluguudo olugenda Rwanda kyakoze akakoti agenza lutemamu ebitundu bibiri nti yiganga mu Bende simanyi muyiganga Jinja simanyi gundi Kyennyonjo gundi abalimbalimba abantu naye ng'azimba highway genda Rwanda alese eno highway genda gundu egenda Southern Sudan ekyokuleeta sente nyingi nnyo agiragajjalidde teekawo ne federal tax eza federal singa satu Museveni alina okuvaako bw'anaaba agaanye okuvaako we are going to form a government in exile
n'ekirala tujja okuba nga tubeetegese okukola ki ekirala tulina okulaba nga tuteekawo policy to ensure the democracy development plan ne good energy policy yaffe tulina abantu be Uganda otandika okubawa gas balekerawo okutema ebibira bijja kubifulidde enjala eri e Uganda kaakati amazzi abantu tebalina abantu batambula kilometers 8 ogenda okufuna amazzi tuli wano twogera ku Masiro n'ekirala tulina okuzimba amaka tulina okuzimba ennyumba amangu ennyumba emitwalo ng'ena tusobole okusengulula abantu abali awetaagibwa okukola development project ezinayamba ku Kampala ezinazijja ez'amazzi